Era nze bwe mbanga nyogera ku Kyagulanyi. Kyagulanyi ali ku level ndala. Yamala dda ali ku level ye ndala ne bolwana otya tokyasobola mutuukako. Kakati tabaayo waliwo ebintu mwe mujja kulwana wansi nga n'okubimanya tabikola ki. Omusajja bw'aba yatambula ng'anoonya emikono n'agifuna ng'alina ne evidence. Lwaki temumuwa mukisa ne yeesimbawo ne bamuwangula buwanguzi. Ontegedde. So ekyo sina bwe nyiza kyogerako okujjako okulaga nti omulamuzi yennyini bw'abanga yabagobanga tawulidde ensonga zaabwe yali mukyama. Kakati ku nsonga eyo nze nandisabye mbasaba mutusonyiwe ababiraba mu butali butuufu ne Pierre Yusibwe erina okubeera tulina kuba nti naffe bennyini twetandikirako ate era mutujoyininge nuupu katwogere ku nuupu eyinza okuba yakuba akalulu negamba newankubadde ogamba oli mulungi naye onaakusingako. Yes. Olwaki qualification okubanga abantu ku ground bamwagala. Kakati bw'obanga bakumye kaadi tekitegeeza nti bakuganye kwesimbawo. Omulamuzi bw'atunula eri n'atunula endali ku musango omutuufu asibibwe. Ba principal judge webali tetulina access zibatuukako. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku SARS ow'eggomba member parliament wa East. Tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe toyina mikono. Mwami Museveni mu polisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atona byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bwe bali kutulaba yonna gy'osinziira. Okutulaba wendi nnyo ndi wano ne Pastor John Ndagize musajja musumba musajja ebyobufuzi abirimu newankubadde talina kifo kyonna kye yeesimbyemu bakyalimu kyabukulembeze bwa byabufuzi ebirondebwa naye nga waali ageza kukwasaganya wonna wali musajja muna PLU mbeera n'abantu ab'enjawulo wano nga twogera ensonga naye ku luno waliwo engamba nti naye Geoffrey nga otera nnyo okuleeta abantu ab'enjawulo oleeta ddyo omuntu wa PLU n'omusoyo ebibuuzo n'abaako ensonga zaddamu ezo ezisibwa bannayuganda. Kakati bwe nafunye omukisa guno ne ŋŋamba nti Pastor John Ndagize kajje musoyo ebibuuzo abiddemu ku lwa bannayuganda. Musumba nsanyusa okulaba. Nange nsanyuse nnyo okuddamu okusisinkana nate. Akaseera kayiseewo nga tetuli bumu. Naye nga bw'omanyi bagamba nti ekyalobera Wannyindo okweggala tomanya naye nga ndi bulungi ate era n'abatulaba bulijjo ababeerako ku nnyo nabo mbalamusizza. Amiina. Oli mweteefuteefu okuddamu ebibuuzo bye ngenda okubuuza olwaleero. Ebinaasoboka nja biddamu. Bitaasoboke nyinza obiforwardingira abalina obiddamu. Akalulu wakalaba otya? Nga bwe twogedde amannya omusumba John Ndagize akalulu nakalaba. Akalulu kalimu ebintu bingi ebirungi n'ebibi ng'era bw'omanya akalulu kubanga ngaffe abasoma Bible akalulu ne mu Bible kalimu mu bikolwa by'abatume chapter 1 eyo chapter yonna yayogera ekigendererwa ky'okulonda. Omanyi ekizibu ky'abantu tebamanya akalulu kyeki. Naye akalulu kitegeeza abantu abalungi be musimbyewo ababiri. Kubanga mulina abantu abalungi bangi mu kitundu. Ne mwagala kwatya omu bonna tebajja kubeera ba meeya. Ate era bonna tebajja kuba ba MP kubanga tumanyi nti buli constituency ebeerako MP omu. Na buli nnaku zino baagasse emiruka okukola ba councillors baagasse emiruka. Kitegeeza nti oba emiruka esatu oba balina gye baagasseemu kitegeeza kulina kubaako ne kansala atya omu. Naye mu kitundu omwo mulimu abalungi bangi. Kakati ennaku zino abantu tebakyabitunuulira nti gwe bawangudde agamba monzibye neyawangudde n'amala okubba afune. Kitegeeza bw'obba toli mulungi. Okiraba? So omulungi towetaaga kubba kalulu. Bwe bakuwangula ate nawe weetaaga okkiriza nti baakoze batya bakuwangudde. Kati ebizibu ebyabaddewo nze nnyinza okugamba nti kyekyo abamu tebaategedde oba tebamanyi kye balina kubeera mu kalulu akabaddewo.
ensonga lwaki nti n'essaawa zino abantu bakya complaininga nti baatwala obuwanguzi bwange waliyo abatuufu nga ddala babutwala ate era nawe yabutwala nobeera eri noserebulatinga naye nga obuwanguzi wakola ki wabba bubbe kati ngaffe eri ewaffe mu nzikiriza yaffe obeerako ekintu ekikudimandinga ku mutima nti mu butuufu newankubadde ndi mu ntebe wano naye sinze mbadde nyina ogibeeramu ekiba kikulumiriza weebale nnyo kiba kikulumiriza ne bw'oyagala okgenda mu bantu gomanyi lwaki abamu tebatagenda mu bantu kubanga bw'obeera omukiise w'abantu oteekwa kgendayo eri abo abakulonda n'obeebuuzaako kati ki kye mwetaaga muntu maki oba n'olobinga n'ojjayo n'ogamba neese kino naye olw'okuba omanye nti wavaayo mu ngeri y'omwa mankwetu otya okgendayo so akalulu kano kye nakalabeemu ebitundu bingi abantu bayitawo bulungi kuba luwa bayitawo anopposite kitegeeza omuntu bw'aba yayitawo nga tewali amwesimbyeko oyo mulungi ate wabeerawo era abalala babeesimbako ne bawangulira waggulu kuba nyina akalulu ke nalimuko nagendayo oli yawangulira ku 97%. nga awangudde mu mazima n'obwenkanya yali amwesimbyeko n'avaamu nga n'akalulu tekannaba ate yali amwesimbyeko ng'abaddeyo ebisanja 2 yali ow'amaanyi oli n'amuwangula kitegeeza oyo nakakati ku ssaawa zino wenjogerera ali mu bantu buli waayita embuutu zikola ki zivuga naye wakoma ddi okulaba muno nga mupya ajja kukyala abantu ne bakuba eŋŋoma abantu bamuteeka ku kkubo ab'ebiwagu by'amenvu ne bamuteeka ku kkubo ab'ebikajjo n'agenda njogere kyalo ki n'agenda e Masaka oba n'agenda katwogere wano mu Kampala n'ayita mu Lubaga n'ajja nga buutu ejjudde tekikyaliwo kati kitegeeza nti nga bw'oyogedde ndi bwa PLU patriotic tulina okukomyawo emitima egyo abantu bwe bakulonda nga bakwagala ne bw'oseerera emmotoka bagisitula nga tonnawaayo ssente naye bw'olaba nga weerwanako okubakuŋŋaanya bakusindike manya waaliwo obuzibu wawaguza buwaguza ssebo Musumba mu kulonda oyogedde ku kalulu mu kulonda wano mu kusimbawo abakulembeze PLU yasimbawo abakulembeze ab'enjawulo ne mulabikanga mulinga abalonagana ne NRM ate nga abantu ba bulijjo balowooza nti muli kyekimu nga mulinga abalonagana ne NRM awo era bingi ebyabeerawo bingi ebyaliwo era oba oli awo abantu bye bagamba nti tebyatambula bulungi akalu kano ku side zombi NRM ne PLU lwaki abantu balowooza nti mwali mulwanagana ebiseera ebisinga abantu tobanenya okulowooza kubanga mu ekyo ekimu ku ebyo ebyalabika ye Kagabo kukubibwa ab'NRM ne bamuteeka ku ttaka jugira nti Kagabo yaliwa NUP n'abalyamu kanakuziba bakita kulyamu lukwe n'alyamu NUP olukwe ne yeesoga NRM mu kwesoga NRM ate n'avaayo n'agira ku PLU byagira ku PLU aba NRM ne bamukuba okumutta obusi kakati ekintu ekyo kikulu nnyo mu bulamu abatutunuulira oba abatulaba Kagabo yali mu NUP Kagabo n'avaayo n'ajja mu PLU naye tutunuulira kiseera ki kye yamala ng'avudde mu NUP okujja mu PLU yasangamu abaalimu mu PLU abaali bazimbye PLU kakati bw'abasangamu kubanga PLU terina kamyufu tewaliwo kamyufu ka PLU wakawulirako akamyufu kaali kaki ka NRM kakati PLU yalina kamyufu nti yeesimbyewo ayitewo kitegeeza yali asobola okuyimirira n'agamba ndi wa PLU bw'aba yafuna okulwanyisibwa singa yakufuna kuva ku secretariat bandibadde bamusitopinga titeweesimba waawo tutaddeyo omuntu naye bw'aba yakufuna ku ground ayinza okuba nti yajja n'ayagala ayingire buyingizi automatically yalina okufuna okusoomoozebwa n'okulwanyisibwa kubanga waaliwo abaliwo
So ku nsonga y'akagabo ndowooza nti n'awalala tulina aba PLU, tulinawo abantu abaakubisa ebipande, siri mwogezi wa PLU naye nze njogerako ku kye nalabako. Tulina abantu abaakubisa ebipande n'agamba ndi wa PLU. N'ateekako General Museveni, n'ateekako General Muhoozi, n'ateekako waggulu PLU, wansi n'assaawo amannya ge. Naye ng'ate n'ekitundu mulimu eyayiseemu mu kamyufu ng'owa NRM. Kitegeeza yali asobola okujja naye kati kitegeeza yali agenda kulwanagana n'abalala. Era tulinawo abaayitawo kubanga kituufu bali balungi ku kitundu. Era nga ffe aba PLU twandiwagidde nnyo omuntu owa PLU nga takyeyambazizza nga takyeyambazizza agende mu parliament. Lwaki? Kubanga twagala omutima ogwo ogw'okweyagala n'okwagala bannaffe n'okwagala eggwanga lyaffe gunyiikire mu ggwanga Uganda. Era nze nandibadde ngamba singa kyali kisoboka bamemba ba parliament bonna 5+ bandibadde ba PLU. Naye olw'okuba nti structure ya PLU yali tennaba kutuuka gamba nti nno kaakati bonna kabatwale kabagendeeyo beesimbewo, abamu baavanga eri ne beesimbawo, abalala ne bajja mu ngeri gye batamanyi ne beesimbawo. Kakati wali tosobola kubagaana, omuntu asobola okera ku makya n'agamba ndi wa PLU. Kisoboka n'agamba, naye abaayitamu ffe twagala babeeko kye bakola mu parliament ne ku gulawundi ku kyalo. Omutima gw'okwagala eggwanga lyabwe bagulage, then babeere kyakulabirako eri abalala. Ne bw'abeera omu nga ye yayitawo n'akola kye twagala, abantu bagenda kumuweera obujulizi. Naye obubbi bw'akalulu n'okulangirira abaali abatawangudde ku saidi zonna NRM ne PLU nga mubikola b'opposition nga mubikola b'opposition naddala NUP okulangirira abantu abatawangudde, oli akutte kyakubiri ne balona okulaba nga bamuyisaawo obubbi bw'obululu, ebyonza kubyogerako ki nga bwe byalabika? Ebintu byalabika waliwo abaabiraba nga bwe twayogedde. Seeyanjudde bulungi, ndi mukulembeze mu bifo bingi. Number 1 nkulembera ekkanisa Katonda gye yampa okukulembera bagita God sign of calling, akabonero akalaga okuyitibwa kwa Katonda. Sign of calling. Yes. Nenkulembera nenfuna omukisa nenondebwa kubanga bondaba emyaka gyange, naye abantu banzikiririzaamu nenkulembera abavubuka mu Ntebe sub district munzikirize yaffe ku national level. Ate saavaawo ennaku ezo abasumba ne beekuŋŋaanya amachachi, bwe njogera abasumba njogera ku church, kanisa ne zeekuŋŋaanya obukulembeze bwazo 117 ne bannondo bakulembera Uganda yonna. Saakoma okwo PLU nayo nejja kuba yalaba byenkola nennonda okuba omukulembeze wa Kajansi Town Council nga ndi wansi w'obukulembeze bwa Ntebe sub district. Lwaki njagadde okwogera ekintu ekyo nti abantu abasinga ensonga lwaki tuvuddeyo ekituufu kiri nti tetujja kyogera mu bululu bwokka nti balangirira abatayiseewo ne mu bintu byonna. Omuntu bw'oba toyina mutima gwa kwagala ggwanga lyo, omuntu alwana n'anoonya akaluluke oba wa NUP oba wa DP oba wa NRM n'akanoonya ku gulawundi n'ateekamu ssente abalala batunda ebyabwe kubanga kituufu abantu tebakyali patriotic. Omuntu akuwa akalulu kubanga omuwadde ssente, si bwe kiri? Twabalabanga kuwana abantu oli nga bakuŋŋaanyiza abawayo 2,200 nga zikwesimbawo nti bw'otompa sijja kuwa kalulu. Nalaba awo nga kiri kyogeddeko ekya ssente ng'essente zitambula. Kakati neŋŋamba nti tunenya nnyo bali abalangirira waggulu abasooka, naye ate tulina okuddayo wansi kubanga mu kalulu mubeeramu kye bayita DR forms. Buli eyeesimbyewo abeera ne ba polling agent, babayita batya, abakuuma obululu bwabwe. Kakati kye bava bakugamba nti bw'ogenda mu kkooti oteekogera ne DR forms. Kakati bwe banga bakubbye akalulu kitegeeza ne gwe weesiga yakubbiramu. N'ono gwe wateekawo naye yakubba.
kubanga omulimu gwe gwa kuwandiika ebivudde ku polling station eyo we balondera si bwe kiri n'okuviira ddala eri okulaba engeri okulonda gye kutambulamu obululu obuteekebwamu bufaananye butya ona ayuza wano obuntu ayuza bumeko kawooli okugenda okutiikinga bwali byonna ebyo byetololera awo kubanga yo gavumenti teekawo etteeka oba akakiiko k'ebyokulonda emitendera abantu gye bagenda okuyitamu nga balonda kakati olina ddembe okulaba naye abamu bakompuleyininga kituufu nga tebasobola kukola mulimu gwabwe gwe wabatumibwa kati ngaffe abali patriotic tusigala tukirwanyisa era ne tusaba singa batukkiriza ne lukyalumu ne tubeera involved mu bintu nga bino bijja kutereera naye gwali eyo nga bakubba akaluluza kyenja okugamba tosooka eri gye balangirira tandikira na wano wansi kalulu bakalondebwa kati abantu beweesiga bo bagamba ki ogiraba kubanga lwaki tukyogera tubirabye ng'abantu bootaddewo nabo tebakuyambye oba olunsi ne basingibwa amaanyi oba olunsi nga ddala tofunyeewo kalulu kuba nalabako omuntu yantuukako nga ku polling station yennyini kwalondera yafunawo obululu 3 ye walondera obululu 3 kati walondera bwabanga yafunawo 3 olujja atalondera kimbali njala okwogera era wolondera kitegeeza nti ku neighborhood oyinako emikwano wogula amanda wogula sukaali wokola kyabo bantu bo kati kitegeeza abatalina nkolagana n'abantu kati bwoba tolina nkolagana n'abantu abali wano ogenda gifuna n'abo ku polling station endala ekyo kyokka ne mugamba kakati okompuleyininga bakubbye naye walondera wafunawo mmeka nti nawe saabitegeera nafuna 3 nti kakati genda weebake ddayo okole obeere patriotic obeere n'abantu nze nyina bamemba parliament nange be nagamba nti ono mbakubaawo nga nondera wuwe nandi muwadde akalulu nga lunsi sina wa kibiina kyenzikiririzaamu kubanga nga ku ground akolera ddala bulungi abantu abamutuukako abayamba tulabyeko beerosi nayogerako bwe nali wano omusajja ali wali nansana nga mita minda esaala bw'aba yavaako yeyagalira bweyagalizi kuvaako nga ebibiina byonna oba opposition oba ruling party bonna bamwagala so singa tuddayo ne tubeera patriotic nga tukkiriza nti oyansinga ono mulungi alina omutima ogwagala leka tumuyambe kwagende mu parliament naye ekireese bino byonna ovayo ne weesimbawo n'emikwano gyo ne gikubalako ssente negikubalako ssente kubanga ne Yesu Kristo bw'ogenda mu Luka 9 bwe yali alonda abayigirizwa yagenda okutuuka okusiibula okugenda ng'asigaza 12 okuva ku 66 kakati bali bagenda bavaamu mwe muli n'abaamulyamu olukwe ne bagamba ono omulungi naye katumutte kakati kino kyandibadde bwe kityo nze nja kugamba nti kituufu waliwo we balangirira ebitali bituufu n'enzirayo kubalonda balijesitula bandibadde ng'abasawo bandibadde ng'abasomesa bandibadde ng'abalamuzi ng'alina omutima kwegamba njogera ebifo ebyo byonna twandibadde tuteekawo chief magistrate ng'alina omutima ogwagala ng'alina omutima ogw'ekisa nga tafa ku kibiina afa ku kiki ekigenda okukolebwa then singa tuteekawo balijesitula nga balungi buli kimu kyonna kyandibadde kigenda bulungi so nze nsuubira nti baganda bange abatayitawo ng'ate mwali muyiseemu temugwa maanyi musobola okukola gwe sigala ku gurawundi ng'okola kuba ndabanye abantu nga bagamba nti akakiiko ka mulamuzi byabakamaako era katukoze bubi nnyo entambuza yako gwe y'emirimu ogiraba otya mwe kabayisa bulungi ife ngaffe ng'abali patriotic era kyensiri kyenjogedde ku mukusooka nti njogera nganze soogera nga Piero yonna nganze mulimu ekifo kye bakuteekamu ne bagamba nti leero gwagenda okulira akakiiko k'ebyokulonda ng'olina ebintu by'olina okusuubira byabakama ebintu bino birina polotoko tabeera yekka tabeera omu nga bwe nkugambye nti tuviira ddala wansi ku polling station ku byalo nga bakuŋŋaanya ne bigenda
ku kitundu kutale center z'ebitundu ontegedde bali ne balangirira kati ennaku zino mbadde biraba balangiriranga abawakiso balangirira ku district balangirira district zonna zalangirira kitegeeza byabakama yasigala nga ye ayingira mu kiremye siwe guli kakati yawo bw'oba onenya byabakama ng'omuntu nja kumwogerera bwenti twandisoose ne tuddayo eri gye weesimbira waliwo wano emakindi byabakama si avunaanyizibwa kwena ensonga wano emakindi wano waliwo omukwano gwange meeya abadde yeesimbyewo ne bannaabalala bali 12 naye oba 11 bonna ne babajja mu meeya Lusagalo mumanyi oba muwulira bonna ne babajja maka kyokka kagamba nti bantu tebaweza mikono bonna ne balikamu weenaalemu naye emikono bagiweza yagamba nti yali agirina era yagiwayo bulungi nnyo buli kimu kyonna era agamba nti tebabakiriza nakwewozaako olwatuukayo eri babayise ew'omulamuzi yabagamba bugambe tena kyemunyinza nakwogera mmwe temuweza mikono ebyo tubimaze era tuddayo kyenjogedde sisobola kuwakanya naye omulamuzi ali fayino yandibadde ali patriotic ti omusajja bw'aba yatambula ng'anoonya emikono n'agifuna ng'alina ne evidence lwaki temumuwa mukisa ne yeesimbawo ne bamuwangula buwanguzi ontegedde so ekyo sina bwe nyinza kyogerako okujjako okulaga nti omulamuzi yennyini bw'abanga yabagoba nga tawulidde ensonga zaabwe yali mukyamu omuntu sisuubira nti asobola obutaweza mikono tulinako be twalaba abataagiweza nga gyagaana naye anyinza okuwa ekyokulabirako ffe we tulina church omuntu omu yatambula ng'ano yagenda ku poliisi n'abaako kye yawa abamu bamuwoganira naye bwe yatuukayo ne bamugamba yi pasita Ndagize church yaabwe nga ya mirembe nnyo kakati noonya emikono 10 tujje tugiggale emikono egigamba nti tetugyetaaga church tetujagala ne beerabira nti church tebeera church ya pasita Ndagize omuzikiti si gwa imaamu ekereziya si ya father community kakati bwe yagenda okutambula okubinoonya yafuna emikono 3 mwalimu ogugwe ogwa mukyala we ne bulaaza we mu bufunze nga famire yokka gyasobola okuinfluensinga kakati oyinza okusanga ng'omuntu mulimu abanoonya emikono ne gibabula naye oyo yagifuna alina evidence agirina kuba twalabako omuntu era naye byali mu bino bya bufuzi yabba national ID y'omuntu n'agiteekako kati oli agenda ovayo nti nze saabiriimu ninga ndabako national ID yange kakati osobola okutwala emikono nga watudde waka wansi w'omuti n'osayininga ontegedde tukkirize tugaana abatulaba ebyo ebintu weebiri oli n'asayininga emikono gy'abalala kubanga omulamuzi bw'atuuka okukigoba ng'olina evidence emala nga nsobola okusitula abantu 10 abansayiningi lwaki si batwala ku kooti ne bagamba ffe twasayininga tutuno kubanga kitegeeza nti wateekwa okubaawo enkola nti singa omuntu avaayo nga mwamugoba nti yalina emikono ne gijja ne kizuuka nga weegiri oli eyayitawo avaayo akalulu ne kaddibwamu so ze kyenja okubasaba nti bw'abanga olaba nti wali mutuufu osobola okugenda emaaso n'ogenda ne kooti ekirungi kooti omulamuzi asooka bw'akusalira obubi olina layita okola ki okujulira n'okola apiiru then ate bannaffe ddala bangi nabo bali eyo waliwo ne mukwano gwange yaŋŋambye munnange nawangula obuwanguzi bwange ne babukola ki ne babutwala naye nze nakivaamu kaneeteekereteekera akalulu akakola ki kati abantu bano baba balungi nze nzikiriza nti basigale ku gurawundi omanyi waliwo ekiseera waliwo wano omuntu eyeesimbawo gwenjagala ennyo omukyala Namboozi ow'emukono edda yeesimbawo n'emmere yakavaako lukwago Sematimba bwe yamwesimbako Sematimba yafuna kimu kyakubiri kwoli kyafunye bw'oba ojjukira bulungi balangira ng'oli ali mu mitwalo mingi nnyo ono tatuuse na wakati anaamubba atya asobola Namboozi emukono abagenda omwesimbako bagamba nga bw'oba ogenda emukono weekole ki weenyweze kakati gwe
da ku ground waliwo NUP Eh. wano mukugaba kadi ojjukira olinga ajja n'agamba tebampadde kadi kyokanze ku ground ndi w'amaanyi ku ground tali nayo basinga balize ku ground nze gyendi naye ng'oli bamugamba bw'obanga oli ku ground genda wesimbawo independent kwa ku ground ogikola ki genda wesimbawo independent bakuwa akalulu kakati nyina mukwano gwange gwendawa si mukwano gwange ne namulabanga nga asimbye ebipande bingi nnyo mulaba akaaba nti Nuupu teyamuwa kaadi. Lwaki njogedde obukulembeze? Manye obukulembeze kye kitegeeza. Obukulembeze butuula ne buscreeninga oba ne regulatinga ne bugamba nti bana ababiri nga bwe kiri mu Bible. Bible etugamba nti mu bikolwa by'abatume emu bwe baatuka okulonda baleeta abasajja babiri ne bagamba bano bonna balungi naye tulondeko omu ne bakuba akalulu tekatandise kaakati akalulu katandika dda kavadda ne bakuba akalulu ku bantu bameka babiri. Kakati Nuupu katwogere ku Nuupu eyinza okuba yakuba akalulu naye gamba newankubadde ogamba oli mulungi naye ono akusingako. Yes. Olwaki qualification okubanga abantu ku ground bamwagala. Kakati bw'obanga bakumye kaadi tekitegeeza nti bakuganye kwesimbawo. Kitegeeza bw'oba olina ky'obadde okoze ku ground nga weewulira nti ground abantu obalina gwobasinza teweetaaga kulumba mukamaawo ate weetaaga okusigaza enkolagana naye. Yes. ne Kyagulanyi oba n'obukulembeze bwa Nuupu bagaye baleete mumpadde kaadi nenze ngenze kuki ku independent walabyeko aba NRM abayitawo nga independent kakati bagenze ku secretariat yes bagamba kati ffe tugenda kukola ne NRM tuteekawo enkolagana ne bateekawo enkolagana. Kakati teyalina okukola kimu bw'aba amanyi nti ku ground yaliko yandigenze mu maaso neki kubanga ebibiina bino bitera okugaana ebibiina bino bw'oba ze independent obona okusigala ng'otaddewo enkolagana nga tebeekulubeeseza kukozesa kala zaabwe na biki byonna naye nosigala nga oli independent naye kati ekikulu kyokulabirako by the way mu Ebusiro ewa Segona jukira nti Walukaga yali azze nga yagala kaadi Walukaga yagala kaadi then Magoola nga bombi bonna balwanira kaadi ne bagiwa Walukaga ebyajjawo bino babiraba smart basoma biki bikyokana nga kooti emujjeeyo naye option yaliwo yali ya Magoola eyali ate yeewandiisizza okitegeera yajjanga independent nenga wa NUP nenga yajja independent kati ndowooza olaba ono bwe bamujjaayo ono yali alina omukisa okukola ki ogw'okujja naye singa wali esinga bamu makadi n'ayomba okitegeera naye teyayomba yasirika n'alekawo enkolagana eyo nti bwe bajjayo ono kyali kyangu nnyo. Yes. Ndoza eyo gundo ogirense nga nnungi abatulaba bandi badde bakigoberera ate era ne Walukaga n'amweyungako kubanga ekyali ekituufu kulaba nga Nuupu efuna obuwanguzi. Yes. So singa tubeera n'omutima ffe kye twogerako aba PLU nti omuntu bw'oba n'omutima bwe gutyo bw'olaba nga waliwo ensobi kkiriza nti eyo ebadde ensobi ddala kituufu n'abadde njagala kukola bwe nti ne banguddemu kati kanyimirire n'ono munnange kubanga ffenna goola eri etya goola eri emu kati ono munnaffe singa yasigala bw'atyo nze nsuubira yandibadde musanyufu nnyo yandibadde musanyufu era bangi abaabikola bwe batyo nga basuubira kaadi ne batazifuna ne bakyusa ebibiina ne bakola batya naye nze sinenya nnyo bukulembeze kubanga mmanyi abakulembeze kye tuyitamu obukulembeze balonda omuntu gwe balaba nti ono agenda kutuukiriza ebigendererwa byabwe bw'aba agudde ne bagwa naye bw'aba asigadde ayimiridde ne bayimirira naye so nze nja kusaba aleme kunyiiga nnyo addeyo atule ne obukulembeze bwa Nuupu alikonsideringa yeegayirira abasabe nti nasobyamu then bajja kumuddiramu. Kale balinnya tugenda katono tujja kukomawo mu maaso awo n'obutakkaanya mu bakulembeze mpyeru awo tulaba waliwo okwesikasikawo ebitogi naye mannya tusooke n'ensonga y'abapasita kubanga oli musajja musumba oli musajja mukkiriza ate ng'era n'ebyobufuzi ogwayo abantu batabuddwa ennaku zino nti ojja kusanga abasumba abamu
nga bavaayo kiri nga bagamba nti gavumenti ya Museveni egwanidde okuvaawo aveewo agende kimala abantu bakulembeddwa bulungi buli kimu kyonna kitataganye lererere nga babyogera mu lwatu. Nina musumba wange musumba Mugerwa nti gavumenti neteeka okuvaawo bikoze si bituufu si birungi bannansi banyigiriza nnyo. Kati no gyono osanga Pastor Bugembe ne bana bamufaanana Pastor Bujingo, Pastor Senyonga n'abalala bafaanako bwe batu bo nga bagamba nti gavumenti ffe tetuginaako buzibu egira ebeerawo. Kati gye kiggwera mu muntu ono omukkiriza mu muntu ono omukkiriza kimuleka wa era kiwulaga kifaananyi ki kimuteeka mu kiti ki? Neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo kubanga obuuziza wengwa. Ekisookera ddala omuntu ono omukkiriza bw'ajja ew'omusumba John kikyasuubirayo. Omuntu ono omukkiriza bw'ajja ewa musumba John asuubirayo kumulyowa mwoyo. Omuntu ono omukkiriza bw'agenda ewa Imam asuubira mukakanya kumuzza kumulamwa na kumusabirako ekibadde kimutiisiza kikole kikiveewo kubanga tekyali ku balokole bokka. Tulabyeko abakulembeze bangi abenzikiriza nga bavaayo ne bagamba nti ffe tugenda n'ono n'abalala ne bagamba tugenda n'ono. Si bwe kiri? Naye Bayibuli egamba ki? Ebyawandiikibwa byogera ki? Ebyawandiikibwa tebitugambangako nti ffe tuveeyo tusalire abantu emisango. Tewali wekyogera. Era Bayibuli eyogera mu kitabo kya Samweri ne mu Bassekabaka. Mu Bassekabaka awasooka wagamba nti Katonda bwe yayagala okuggyawo Eriya, Katonda bwe yeyagalira okutwala Eriya, n'alonda omusajja gwe bayita Erisa, n'amusiba ku Eriya n'amuteekateeka ajja asigale mu pozishoni yaani ya Eriya. Era mu kyekimu nekyogera nti bwe yali ayagala kuggyawo Musa yateekawo Alooni. Kubanga enzikiriza zonna zisoma ku bantu abo. Kakati ate Kabaka Sawulo waliwo gwe nabadde mpulira ng'agamba nti omukulembeze yenna omanya nga omusumba yenna alina kubanga kabaka. Kakati neŋŋamba bino bivaabwe. Omusumba nakubanga kabaka. N'agamba tewali muntu asobola kufaanana nga Dawudi. Dawudi bwe yali kabaka, Dawudi teyali kabaka mu kusooka. Dawudi bwe yali ng'ajja bogende wa Yese kitaawe, Dawudi yali talina mu byansi. Yali talina mu byaggulu, yali mu binsi ye. Katonda n'amulonda, Dawudi n'alwana okuwangula Goliaasi we yafuukira kabaka, we yatandikira okujja ng'afuuka. Ne bamulonda obwakabaka busobola okukusisinkana. Naye ate tosobola kuzaalibwa n'ogamba nti kanzaalibwe bwe mba njagala kubeera musumba nsooke nfuuke kabaka. Ontegedde? Kati ye abadde akyogera bw'atyo. Then tukomawo nti bwayeyagala okutwala Sawulo kuba Sawulo yali kabaka, Bayibuli etugamba mu Katonda n'amuggyako omwoyo we n'amwambula omukono gwe. Ng'ayagala kumugya ku bwakabaka. Olwo nga yeerondedde ani? Yeefunidde Dawudi. Katolabye bali ababiri, Eriya Katonda bwe yagala omutwala yalonda Erisa. Bwe yagala okutwala Moses n'alonda Alooni. Bwe yagala okutwala kabaka Sawulo mu buliwo, kabaka Sawulo n'ateekateeka Dawudi. Kakati kabaka Nabukadineza era bwe yanyiiza ebintu bino abantu njagala babirabe bulungi. Kabaka Nabukadineza bwe yakola ebibi ebingi ennyo, Katonda yabikolanga abantu, tiyabikolanga Katonda. Bw'okola obubi abantu oba okoze bubi Katonda. Kati Katonda bw'anyiiga yakuggyawo mu ngeri ye nga bw'ayagala. Tulabyeko bapulezidenti abaavaawo nga n'ensi tetawaanye. Twalaba Gaddafi yagenda. Wali abamuwagira, nange muwagira. Kuba nakyogerako wano nti nali njagala nnyo Gaddafi. Yasasulira abantu bangi nnyo abasiraamu wano abateesobola ne bagenda e Mecca okukola ki? Okukola hijja. Siri musiraamu. Nabazimbira n'omuzikiti gwa Old Kampala gwe gusinga obunene. Yazimba emizikiti mingi nnyo wano. Nze omuntu bw'akolera omuntu ekirungi mwagala. Era bwe yafa nakuwala nalwala naku nga nnya.
nga mutuufu nga siri bulungi kubanga nze nalyako ne ku ssente ze zebaali bawola wano ewakagimu wano Kolodi Kampala naffe twazeewola nga ate tuli basumba ontegedde kati kitegeeza ki nti bwe yatuuka okugenda n'akatayi tekaasala basaddaamu bonna abasajja bonna Katonda nga yeyagadde kutwala ng'akwetwalidde kyangu nnyo kakati ffe abasumba tuvaayo tutya ne tuyingira okugamba nti oyo mukulembeze tetumwagala Bible jo Katonda gwoweereza ng'osoma mu Bible egamba ki ekugamba nti biyingiremu oba ekugamba gwe kakkanya mitima gy'abantu bano abajja gy'oli kubanga mu kanisa zaffe tuyinamu ebibiina byonna kati waliwo neyaze jjo nga ŋŋamba nti nze ndi wa ekibiina kya Mpuuga Democratic Front DF namba musumba nze ngenda kwesimbawo ku DF nsabira omulala najja ngenda kwesimbawo ku NUP nsabira omulala najja ngenda kwesimbawo kakati nnyimirira ntya wali ne ŋŋamba nti saagala Kyagulanyi nga nnyina abagoberezi ba Kyagulanyi mu kanisa ewange bwe mbanga omuntu nganze bwe nvayo ne ŋŋamba ndi wa PLU nyina ensonga lwaki ŋŋamba ndi wa PLU kubanga ndaba njagala kwasaganya ne PLU tusomese abantu baddeyo mu kwagala eggwanga lyabwe n'okweyagala kati bano abasumba abavaayo ne bagamba nti ffe twagala aveewo si ky'olina okukola ky'olina okukola genda ku viivi gamba nti Katonda watuwa President Museveni naye avudde ku mulamwa gwe nga bw'okiraba obirekere Katonda kubanga gwe bw'obiraba then bw'omunaasanga nga kubanga Bible tugamba nti Katonda talya nguzi omwoyo bwe bayogera omwoyo mutukuvu omwoyo mutukuvu alaba kituufu then twalabyeko era nga bw'okyogedde abasumba abalala omusumba gwendaba atandise agamba tebawa bimu bya 10 bamuyita Rwomushana avuddeyo alabye nga ye ekimusobozesa omuyisaawo kwe kuyimirira ku kanisa endala azivumirire era bukyangambawo nali siwagiragako ku lumbuye naye nga mugoberera ebisinga byayogera mbiraba naye yavuddeyo n'ayogera ne ŋŋamba ne mwagala waliwo ekirala era nayogerako wano waliwo leero yakola statement nayo nenjagala nnyo kakati kitegeeza nti abantu abamu bakola feelings zaabwe okwagala mugita content abantu bamugoberere nnyo naye ng'ekituufu kiri nti ebimu eby'ekkumi nsobola okubuulirako ekintu katono olumu omukyala yajja nga nkikola mu bwangu omukyala yajja ng'atunze poloti ye musuubuzi w'amataka yasuubula poloti n'emala omwaka mulamba nga tagitunda nga anoonya abaguzi naye nga teryagula ne bamulagirira ewange n'ajja yamala ennaku ng'ajja ndooza ajja emirundi ng'ena naye nga omwoyo mutukuvu taŋŋambangako ku poloti eyo mulajja nga mugamba ojja kukomawo oli musumba nsabiraako ne mugamba ojja kukomawo n'akulembeza ekigambo nti nja kuwa ekimu eky'ekkumi ne mugamba no ekimu eky'ekkumi si ky'olina okukulembeza wano tokikulembeza ekyo kiva ku mutima gwo era ne mugamba nti tusabe Katonda tulabe lwaki tetambula nga tegwe mulimu gwo oba ogiseera nagamba nagigula $6,000,000 njitunda $8.5 ne mugamba ojja kukoma kati lumu bwe yakomawo lwali lwakuna yasanga ekiro kimu nafunye okwolesebwa nga ngenda ku poloti eyo ne muga ku Lwomukaaga ojja kujja tugende ne ntuuka ku poloti kati bwe nagituukako bwe nti nensaba nenjeetoolola nensaba kati tuba tuvaayo waliwo T junction waliwo edduuka nembaga nze njala ennuma kubanga nze ninga bondaba siddawo kugira nitukyama ku dduuka nengula obusoda nze ngula kaakati bwe twali tulya ne mubuuza nempulira eddoboozi nga liŋŋamba ajja gitunda miliyoni ezisukka mu 10 ne mubuuza naye bw'ogitunda miliyoni nga 11 kisoboka nangamba atawo kiba kinkoledde nangamba naye musumba kisoboka ne bampa omusanvu kati nkwata atendewaliddwa kakati omusajja atunda mu dduuka n'atubuuza naye waggulu munoonya ttaka
ne mugamba tulina poloti gye tutunda waggulu wali mugamba wali eri masaŋŋanzira kubanga weeri eri mu Y junction bweti Y junction ne mugamba mumpe ennamba abantu batuuke wano nga baagala biki ne ŋŋamba omukyala n'amuwa ennamba koolo lwennyini nga ntuuse ku kyaki ntudde omukyala n'ankubira n'aŋŋamba akawungeezi zaali nga 12 n'aŋŋamba oli omusajja gwe twawadde ennamba ankubidde aŋŋamba waliwo abaagala abalambuza n'okubalambuza aŋŋamba ŋŋendeyo tuteese nimwe agenda muteese finally n'agitunda $11,000,000 kaakati 11 bw'aba yagala kuwa kimu kya 10 ekimu eky'ekkumi kye boogerako bali kiba kikola mirimu gya kkanisa ontegedde naye kati nze yandimpadde mmeka nganzi yali atuuse ku 7 agitunze 11 n'emitwalo 2 nganze yandimpadde mmeka kati abatulaba basobola okiraba kakati bwe mba nga nkukoledde ekintu ng'ekyo lwaki omuntu oli asobola kuva eri n'agamba titowa kimu kya 10 lwakuba nti ebintu tubyogera nga tetubimanyi ekimu eky'ekkumi kisinziira kikola emirimu gy'ekkanisa tewali nzikiriza etalina weekuŋŋaanira ate weekuŋŋaanira ennaku zino basasula amazzi basasula amasannyalaze balina abantu be bayamba abamu basasula ne babuulirira enjiri emizindalo gifa buli kaseera ebyuma bifa so obwo obusente bwe buyambako kubanga tuba tujjukira katukuwa ekyokulabirako ekyomusumba naffe ngo tumanyi obulungi Pastor Bujingo yatandikira ku Bati Valley ng'apangisaawo kati singa buga nti abantu temuleta kimu kya 10 kukola mirimu gya Mukama kiba kitegeeza abatajja kufuna ssente zisasula n'okukola ebirala n'ekyokubiri kwekyo abantu bennyini yaba amanyi Katonda kyamukoledde kati gwe tosobola kuva eri n'ogamba temukiwa ogenda kwekuba endobo enkyo ojja kutuuka nga lumbuye bwe yayogedde nga nawe mu church olina bye weetaaga ssente naye nga tozirina ekizibu be bantu abeeyogeza kati musumba katutugire nti olina ekkanisa kati ekkanisa yo tesinga bukya ng'abantu bajja buzi ne basaba ng'ekibo eky'ekumi tebakiwaayo n'ebiweebwayo kitegeeza nti obuweereza buwatandikawo tebujja kugenda mu maaso olw'ensonga nawe tosobola kukwata ssente ziva mu bizinensi ndala ne bwoba ozikutte naye tosobola kuwanirira kkanisa kuyimirirawo kaakati era abatulaba njagala kubategeeza nti mu kkanisa ze mulaba osobola ogiraba ng'erinamu abantu 5 naye ng'abantu abasobola okuwa ekimu eky'ekkumi bali 10 kati ng'ate ebina birya ku kkanisa eyo kati abantu tebakimanyi era oyo lw'omusana musaasira olw'ensonga bw'aba yakatandika nze mmaze mu buweereza ngenda myaka 2 bw'aba yakatandika bino bigenda kujja tubeera n'abalwadde abajja tubeera n'abantu abajja tubeera n'abantu abatalina we babeera ne bajja abo tuyamba ku baana ekyo nkirinako n'obujulizi nali nina w'omusumba gye nkolera myaka mingi egiyiseewo ne ku kanisa nga wabeera abantu abalina ebizibu nze omwana wange school fees ono omwana wange mulwadde ono omwana wange eki naye nga musumba ageza kuyambako gwafunidde 5 gwafunidde 10 gwakolete naye ng'ate mulimu n'abantu abalala abatalina bawe babeera nga babeera ku kkanisa naye nga bagulira emmere agula emmere ne bafumba buli lunaku ng'ate kukubaliisa n'abantu abatutuukako kati nze mu nnaku ezitanawera wiiki omukyala yatabuse n'ebbaawe si balokole kiri kye nagambye nti ekkanisa ebeera community church kati ye kyeyalabye kyonna kusitula baana sijja kwogera ddiini gye badde bavaamu n'abaleeta ku church abaana 5 n'omukyala n'abateekaawo naye yennyini n'engugu nyero najja wano luli era nyina gwe nalindeseewo kaakati n'agamba siina gye ndaga sijja genda waffe bajja kunsekerera nze siina we ndaga omusajja yangobye nzize wano kati omuntu oyo omukolera ki omuntu oyo abaana balina okulya abamu balwala kati ababaddewo babadde balwadde n'abasindise ku ddwaliro ng'obwana bulwadde emisujja kye tulina okukola tulipootinga ku erosi oba ne poliisi ne bamanya in case of anything n'otafuna buzibu naye wabeerawo essente eziyambako so nze nja kubategeeza nti ekimu eky'ekkumi kye bayogerako
tujafuna olunaku tusomese. Yes. Ekimu eky'ekkumi kiringa abantu bagamba nti LC bwegamba ngenda kutunda ettaka nenjagala 10%. Oba babulooka. Kimu kya 10, 10%. Kakati ekyo bw'abanga afunye ng'alaba nti ddala esente azifunye oba ekintu akifunye, kimu eky'ekkumi tekiri mu ssente zokka. Bibiri kale Bayibuli egamba nti omuntu anaawangayo ekibereberye ne bw'olimu olusuku ddala oli wa ddiini oba oli mukatuliki oba oli ki, kyandibadde kirungi ettooka erisooka mu lusuku ennimiro y'okuba n'omukisa gitwale mu kigo. Bafaaza balina abantu abanaku abali awo babawe emmere eyo bagirye. Bw'oba olina kasooli n'obaza kwatayo ensawo nga 2 zitwale mu kigo, zitwale ku muzikiti. Kati ennaku zino okimanyi, nina muto wange makanika awo, baali bamakanika, yali annyumiza awo mu tawuni nga mu biseera eby'ekisiibo abasiraamu buli kawungeezi babeera ku muzikiti bagenze kulya, naye nga si basiraamu. Kakati essente ezo abaziteekamu si bantu tebafuna mukisa. Naye bwe bafumba tebafumbira basiraamu bokka, abantu bonna bajja ne bakola bajja ne bali awo ne bali emmere. So nze njagamba muganda wange Lwomushana, ensi si kugamba nti ki, naye tulemwe kubuza abantu, tulemwe babuza, tukole ekintu ekituufu. Era nze nandisabye abalokole mwenna oba abenzikiriza mwenna ku ssaawa zino twandibadde mu lutalo lwa kusabira Isirayiri. Kubanga ebintu byonna Yesu gwe twogerako yensibuko. Twandibadde tusaba busabi kuba kyawandiikibwa nti alisabira Isirayiri omukisa naye alibeera neki n'omukisa. Tulemwe kudda mu kulwana, era mpulira entalo endala zempulira era mu basumba nyingi. Naye kiki kubanga tuvudde ku mulamwa. Kubanga tuwaliwo n'ebiri mu kkooti essaawa zino. Pastor Kayanja Robert ali mu kkooti aleebukana abavubuka bamwesibeko bagamba nti ebisiyagga yabayisa bubi, bujulizi babuleeta awo n'ebirala byonna, naye kigambibwa okuba nti birimu ate ne bapasita banne abasindikamu omuliro kumulwanyisa kakati entalo. Kakati Yesu baamulyamu olukwe. Naye bwe yali atudde n'abayigirizwa yagamba mmwe gwagenda okundyamu olukwe, mmwe mugenda okundyamu olukwe. Naye nga ffe abakkiriza era mbalaba nalabyeko n'abasumba abalala nga kati kye baleeta mu kubuulira enjiri. Kakati kye twandibadde tukola mukadde waffe oyo Kayanja bwe kiba nga kyamutuukako mu butuufu oba nga si mu butuufu, kwandibadde kumusabira nakusabira ggwanga. Era nze kyandeetedde weebale nnyo, ngenda kutandika okusabira eggwanga, ngenda kutambula disitulikiti zonna nga ntegekayo okusaba okusabira eggwanga. Kubanga Bayibuli yatugamba nti enkomerero bw'eriba eneetera okutuuka ebintu bingi bigenda kujja. Ku ssaawa zino tewali kye tutalaba. Bwe kibanga bwe kityo nga Musumba Kayanja ali mu kkooti ate abasumba bye bakikumamu omuliro, kitegeeza waliwo ekitali kituufu. So ffe abasumba twandibadde tukola gumu gwa kumusabira nakulaba nti ekintu kino kiggwawo kitya. Bw'aba yasiiwuuka, bw'aba misbehavinga, bw'aba yava mu Katonda. Omanyi Bayibuli eyogera mu Yubu 2, ekitabo kya Yubu chapter 2 nti abaana ba Katonda bwe bagenda okukiika eri Katonda ne Sitaani yajjiramu. Nange kennyini enkya busobola okukya nga Sitaani anumbye n'abaako kyakola. N'omulala yenna twalabako wano mu bannaffe abakristaayo ekyaliwo. Tuze tubiraba. Tetunenya bantu ng'abo bali mu pozishoni ya Sitaani okubaataakinga mu butuufu oba mu butali butuufu. So nze kye nandisabye nti abasumba bano abali mabega w'ekyo bandibadde basaba. Then ne nyongera okutegeeza Omusumba Kayanja nti agende mu maaso asirike nga bw'abadde asirike, yaddiringe na kooti asabe. Guno omuyaga gujja kuvaawo, bijja kuvaawo, ate agende mu maaso n'okuloowa abantu emyoyo. Okay, kale ensonga zeezo waliwo zigalimanya tutunulire PLU emirimu ndaba mumwongera okugiddukanya. Nalabyeko awo omukulu waliwo nene mbiyite bitiibwa mbiyite buyinza mbiziyite rankings. Nagenza okulaba nga David Kabanda awo afunye kya namba 5
Number 5 mu PLU. Nendaba olutalo nalabyawo olutalo ne Frank Gashumba nga bikanyugira ebigambo biyitirivu nnyo. Frank Gashumba ng'alangira Honorable David Kabanda. Bingi nnyo byamwogerera naye nga te bonna bannakibiina kyekimu. Si kyekisoose kubanga natwayogeddeko ne mu NUP, bano babamye kaadi bayomba, bano bali bino, bano bekanyugira bino, NRM naye era kyekimu. Naye buzibu ki obuli awo? Piero yo kituufu balonze nange nalabye lisiti eyo nga bw'ogyogerako ng'etambula ku social media. Ate era kituufu nga balwanagana naye era nzirayo nabo bagenda kubanga balaga nti tebali patriotic abamu. Tosobola kuva erigenda mu social media kuvuma muntu ng'ate CDF alina office zataddewo gwe bandibadde bamalira ensonga zaabwe. Kubanga abantu awali ababiri oba abasatu wayinza okubaamu obutakkaanya. Era nalabye Gashumba, mukwano gwa Gashumba ng'ayogera nti talina gw'ate ayogeddeko, sijja kuyita kuvuma oba ki. Yayogedde ne ku minisita nti alina ettima. N'ayogera ku Kabanda nti mubi nnyo. Naye position ya Kabanda okuba Secretary General kiriza obagaana abantu bangi bajja kukyawa kubanga alina okukola ekintu ekituufu. Then feno mu social media tusobola okulaba ekintu ne tukitwala nga bwe tukyagala. Naye abali munda bamanye ensonga lwaki. Era nze njagamba muganda wange Gashumba ne Kabanda bama mwina obutakkaanya. Piero ye ino omukulembeze waayo gwe bayita CDF General Muhoozi Kayino Olugaba yakulembera Piero yu. Mugende ku desk ye ajja kumala ensonga. Okusinga okuddira abantu fe abali ku ground abantu balabe ekintu balabe nti Piero ye erimu obutakkaanya biki no. Buli bukulembeze oba leadership yonna ebeerako engeri gyekolamu emirimu gyayo. Kakati Mr. Gashumba y'omu ku seeke kwali ku bukulembeze obwo. Ne bw'ava eri ate n'akola ataaka ku musajja ono Secretary General n'amukolako ataaka ate tekiba ate ng'aba na mukama we ng'ate aba mukama we n'amukolako olulumba mu lujjudde mu kamera. Kati kitegeeza ebibadde mu NRM bye twagala okwavoidi nga batandise obireeta mu Piero yu. Era nja kubategeeza nze ndi wa wansi nkola nga nakyewa okuba nga nkola kyenjagala. Naye ebyo byennyini nnyini ebyokwataakinga abantu ebyokulumba abantu byali eri oba ne bibeera eri mu birala. Tugezaako okubijjawo. Omuntu ali patriotic talumba muntu bw'atyo. Omuntu ali patriotic agenda n'atuula ku mmeeza bw'oba tosobodde kutuula naye waliwo luno olukiiko lunene olwa seeke. Gasumba amanyi buli kimu nga bwe kitambula era Gasumba mulungi nnyo bw'alemera ku kintu akiremerako. Ne mbadde musaba eno mu Piero yu aleke kukiremerako bw'atyo. Waliwo chief wa mobilization amutuukeko. Waliwo egyo emitendera nga bwe zize gigenda abatuukeko. Ayina ne right Gasumba ayinza okuba takonkona wa CDF. Agende wa CDF ajja kuyita Kabanda batuule ensonga bazigonjoole. Toyota waali n'abalala nawudde n'abamu ennaku zino mukuyita kuyisaamu ggaali. Kuyisaamu ggaali nawudde n'abamu abayisaamu eggaali. Kakati ffe tuli ku ground tukola omulimu gw'abantu ab'ekyayi naddala kati nze abantu abantuukako buli lunaku abalina okusoomozebwa abalina nga banyigirizibwa poliisi banyigirizibwa ba RDCs banyigirizibwa kooti mu kifo kye twandibadde tutuula nga Piero yu bwe kuba nga constitution ekwatibwe mumanyi kooti yagera neteekawo akakodyo nega nti omusango guli mu kooti tebagwogerako weya bafunewo banyigiriza abantu naye ng'ate mu constitution bwe tugenda mu Daniel kitabo kya Daniel bakwata mu constitution nga baagala okusuula Daniel mu bunnya bw'empologomu ne bagamba ne banoonya etteeka we bamuvunaana nga tebaliraba ne bagamba tukyuseemu ne bagende wa Kabaka ne bamwegalira okukyusa kati kye kikugambye nti buli kintu kirina protocol
kati kabaka bwe yalabanga abakulembeze bonna ku mitendera bazze nga kituba tugamba eri mu byobululu nga bazze batuse ku meza ye bawandiise n'ebiwandiiko bamaze bibaga babitaddeawo nti kakati nga bayinza okuwandiika ne batwaliwa president ku sayininga n'agamba bweŋŋaana abantu bano bonna siina kyakkola n'asayininga etteeka ti gwe banaasanga nga asaba mu ssaawa ezitali ntuufu bamusuule mu bunnya bw'empologoma naye Katonda ali waggulu kye nabadde njogera era kuba n'abasumba simanyi oba basoma ebintu bino abasumba bano so Katonda yennyini yagaana Daniel maybe bwe tuba twogera nga bo balowooza nti firimu eno si firimu Daniel bamusuula mu bunnya bw'empologoma tezaamulya kubanga Katonda yamanya nti ono akozesezza omubiri kabaka nze kanteekewo omukono gwange ogw'amaanyi kakati bano beerabidde nti tusobola okutuula constitution n'ekyusibwamu tulwanirire abantu baffe omulamuzi bw'atunula eri n'atunula endali ku musango omutuufu asibibwe ba principal judge weebali tetulina access zibatuukako aba DPC omulimu gwammwe ku mapoliisi si gwa kusayininga busayininzi gwa kumanya nti omuntu gwofuwadinga mu kooti ddala abadde ali mutuufu ogenda mu kooti emisango gyero si bagibajjeeko emisango gy'akakiiko b'amataka bagibajjeeko abatuuze b'okukyalo bagibajjeeko abantu abakukyalo ne we batuula ne bagamba nti ono omukyamu bituuka mu kooti n'akomawo nga ye mutuufu kakati ekyo ffe kye tuli mu kukola ku gurawundi tugezaako okulaba era nze ekitundu ekyange abantu bangi nnyo families zentaasizza ku kapasity eyange nga ne kuseeke siriiko nkozesa obusente obwange nkozesa erinnya eryange kubanga lwedde nali mmanyikiddwa good enough nyambiddwa nti bwe ntuuka ku poliisi bampuliriza kaakati kitegeeza mujje mutwegatteko daana okulwanira waggulu era Gashumba nja kubasaba mwabaseeke mutumenye emitima mudde ku ground mutuule n'abakulembeze mumale ensonga ezo ziveewo abantu abalaba baleme kulaba nga kino kye muwulira nti mulwanagana Piero yu terina kulwanagana tuli mu kujjawo zibiri ebibiina ebirala ebirwanagana tubiyambako nabo bateregeze eggwanga lyaffe liddewo litereere bantu baleme kulwanagana abantu baleme kunyigirizibwa abantu basibiddwa ku bwereere tojja kunenya president tabeerayo president 7 tabaayo Kyagulanyi abantu be kati abamu bakomplaininga Kyagulanyi abeerayo tabeerayo so era nze bwe mbanga nyogera ku Kyagulanyi ali ku level ndala yamala dda ali ku level ye ndala ne bolwana otya tokyasobola mutuukako kakati tabaayo waliwo ebintu mwe mujja kulwana wansi nga n'okubimanya tabikola ki nga tabimanyi kati kyembagamba nti President Museveni alina bingi byatategeera wansi President Museveni nkubuulira eri abantu abasibibwa ku bwereere eri amataka g'abantu agatwalibwa ku bwereere eriyo abantu abagobebwa ku mirimu nga tebalina musango eriyo abantu bangi abatwalibwako ebintu byabwe kakati kye tukusaba tuveeyo tuyambe President Museveni tuveeyo tuyambe obukulembeze obuli waggulu era nga Piero yu bakama baffe entale eziri eyo ziveewo ate ezimu teziba z'amaanyi President Museveni tabimanya Kyagulanyi tabimanya abakulembeze abasinga ebimu tebabimanya bw'oba olabanga ewakewo basobola okukola ekintu nga tomanyi owulira so naye ate eggwanga lyonna wasobola okubeerawo ekibadde nekitambula n'ebbanga oba weesawo emyezi ng'esatu n'obuuza gundi yakikola yagiza omusango guno naye nga weesawo ebbanga omusajja omu twagenda ku graduation ng'omwana we bamutikkidde kati omwana bwe yali ayogera olevo nagisomera gundi elevo nali wano omusajja n'abuuza nti ate egindi wasomerayo ddi okitegedde nga teyamanyi naye ng'omwana babeera naye waka babeera naye ne school fees yayisasula omwana yabikola ne maama we ne bakyusa essomero nga taata takola ki nga tamanyi so kakati ku nsonga eyo nze nandisabye mbasaba mutusonyiwe ababiraba mu butali butuufu ne Piero yisibwe erina okubeera tulina kuba nti naffe bennyini twetandikirako ate era mutujoyininge tusobole okulaba nti tukyusa eggwanga lyaffe kakati nga tumaliriza abubaka ki bw'olyagadde okumaliriza nabwo nga John Ndagize oba Pastor John Ndagize nze nja kwongera okwaniriza abantu abalina okunyigirizibwa muleke kusirika muganda wange njagala nkubuli okimanyi bulungi nti waliyo abantu
baba nyigiriza ne nagamba gunda nyigiriza ne bwe namulopa sina wa kumulopa sina kyenja kumulopa gwe jangu tumaze okufuna abantu abanegaseeko nga bali wiringi ne bwe kabanga kasente kekeetagisa okuteera mu following ekintu ekyo bajja kukateekamu ate naawe ali eyo jangu otwegatteko. Katugeze abantu boyogerako bano abalina okunyigirizibwa nti ttaka lyange balibba banzibako libbe ddala nga liri mu layini ntuufu naye walifuna amakubo matuufu naye nga waliwo alega ludde kutwalako nti oba omuntu oyo yasibibwa obwemage obwereere yali talina musango naye nga yasibibwa gamba abantu abalina okusomozebwa bwe kutyo. Kakati okimanyi bulungi nti abantu bajja ne bayiyo okwata omuntu ne bamusiba nga talina musango ne bamusibako omusango nga balina kye baagala okuyisaawo. PLU teri gavumenti eri wano bya ttaka naye bw'ogenda okulaba ebisinza okusibya abantu ku bwereere bya ttaka bagamba nti ono mayanja ye w'amaanyi katumugjewo aligenda okukomawo ng'ettaka tulitunze. Oluusi abantu bwe bayagala okugenda mu kkooti oba okugenda ku poliisi ssente kakati gwe alina omutima ng'ogwo jangu otwegatteko ne bw'oba oli luddawa ne bw'oba oli luddawa tulwane tutuuke ku woofiisi egaana otuyamba. Kati Emityana waliwo musajja wa NRM yakulembera NRM Mityana naye akoze obuvuyo bungi nnyo Mityana yagamba ali untouchable teri amukwatako kesi weziri abamu bantu bangi bakaaba ajja n'asaawa ennimiro era bagamba nti akolagana n'ebitongole byonna ebiri eyo. Kakati abantu bwe batutuukako tutandise okugoberera nange ntandise okigoberera male nkitwale ku bakama baffe bwe bagaana otuyamba awo tukiveeko naye ng'ate woofiisi y'abakama baffe gwe mulimu gwayo bw'abanga wa NRM kakati no baatugambyeko atandise n'okutambula nga ayambadde enkofiira ya PLU kakati babikozesa nti beekweka muli era baatugambyeko alina essomero lya Nansing Emityana yaggyeyo abaana n'abatuwala abaana abajja okusoma nza wenyingirirawo abaana abajja okusoma n'ogera n'obajja ku ssomero n'obatwala ne batusaawo emmwanyi z'omusajja n'ebitooke bwe baabakwate baabakwata ku lwa mukaaga poliisi n'ebata ontegedde poliisi ennaku zino bakwata abantu ku Friday ne babasiba ne baga tujja bata ku Monday kyabadde kityabo okubata ku weekend bwe mubanga tebakwatagana kakati bwe tutuke wa IGP ne twogera naye ku nsonga bwe zityo kiba kitegeeza bw'atatuyamba tusabe tugende wa president direct oba wa CDF atubuulire kisoboka kityo okukolebwa bwe kityo kakati omuntu ng'oyo ensi ejja kwekyawa mu kwekyawa tetutunuulira nti bakomewo baagale president Museveni yekka ne bajja kwetta bajja kwetuga bwe batta taata w'omwana bano abaana bakula nfuuzi nga tetubayambye Bayibuli tugamba nti bw'otakola ky'olina kukola oba oli bw'akola ekibi naawe n'omuyambako ovunaanyizibwa kyenkanyi kitegeeza nti bw'oli bw'akola ekibi nga mulaba ne mutamuyamba Katonda talinenya ye yekka naawe alina okumuyambako agenda kunenya so ngamaliriza abavuuka be waffe mu Ntebe sub district mukimanyi tulina meeting zaffe n'enkya tujja kuba nayo mwena Abannayuganda balooya n'akafunayo balooya babiri abaneegaseeko nga bagamba nti wabeerawo omusango bwe gutyo nga twetaaga okubeerawo tujja kubeerawo tujja kuyamba abasumba abali eyo mwenna mukimanyi bannaffe be tuli ab'Eruweero ab'Ebusia ab'Ekabaale newa mwenna tugenda kubanga tutambula okusabira eggwanga era gwosobola okutegeka ewamwe n'ontegeeza ne tujja ne tusaba tujja kufunako n'abamawulire nga mmwe tusabire eggwanga then mu PLU omulyango muggule mujoyininge PLU musomesebwe oba oyagala kubasomesa gwetegeka abantu bo tuyite towakananga tomanyi towakananga tonnategeera abantu bateekako komenti omuntu nadda mu komenti natandika kuvuma liyale enkya nawe ojja kwekanga ng'onvuma ate omuntu wo nga ntuuseeko ontegedde so tukwasize bukwasiza wamunze komenti nga ng'oŋŋamba nti eno waliyo kino si buli kimu nti nja kisobola naye nange njagezaako okuinvolovinga abakisobola balooya abali eyo mutuyambeko mutujoyininge
nga bwe nkyogedde twagalayo ne ku balamuzi era tulina enteekateeka ez'okugenda ku balamuzi bekikwatako abakulira abalamuzi tubabuulire ebiri mu kooti kyembadde neerabidde ba state atwala ba state mubeeremu omutima ogwa Piero oyo mubeere patriotic bwento bwensigadde ndi Pastor John Ndagize nja kubayita nga tugenda okusabira eggwanga ndooza nga wiiki ejja mujja mutweyungeko tusabire eggwanga awo tetujja kubeera wala tujja kubeera awo kumpi mu Kajansi tusabire mu Wakiso district then wala tujje mu Kampala tusabire eggwanga lyaffe kubanga entalo nyingi enkyo olutalo lujja kuba wano abantu bajja kufa ojja kufiiramu nja kufiiramu tubyavoide nga abasumba batandise kulwana amakanisa galwana enzikiriza zirwana abantu balwana abazadde bakwata abaana bavuma abazadde so tuveeyo tusabe bino bwe biti byazikiriza ensi bwe tugenda mu luberebere Katonda okuteekawo Nuuwa mukaaga yalabanga ebintu byonna bitabuse n'amugamba bajja eryato eno ensi ngenda gizikiriza kati Katonda nga ffenna tannatuzikiriza tusooke tukaabirire Mukama tusabe Katonda waffe ajja kutuwulira. Amina. Kale sinza kwongerezaako awo Geoffrey Mayanja yenze kwemboozi mu UG twagaliza akaseera akalungi weraba. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezizaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.